kitegeeza ng'ennaku z'omwezi 14 tuloonya obululu 3 14 tuloonya obululu 3 tunoonya akalulu kakabwejumbira taata w'omu nnyumba driver wa bus Yoweri Kaguta Museveni. Musaayi muto kitegeeza nti akyalina bingi byayagala mu Kassanda era kitegeeza alina okukolera ennyo bannakassanda asobole okuba nga tuuka gy'alaga. Basaba mukwasizeeko ebizibu byaffe ng'abakyala mubimanyi gyetuzaalira si yeewali awo awasanyusa naye nkimanyi bwe tufuna omuntu gwe tutuma waggulu awo n'abanga asobola okulembeka obulungi gavumenti byetuwa bisobola okutuuka. Ate nga lino lifuuse eggombolola so kati tulina okulwana tukole upgrade tulabe nga tusaba nnyo okuviira ddala wano mu kanso ya sub-county ogenda ku district tusubmitting a ministry of health eri parliament tunyenye emiyembe batwewulete center free tukunju yogereza mukyala wo yogereza mwami wo yogereza muganda wo yogereza omwana wo yogereza mukwano gwo bw'obeera ku booda ng'ogamba muno wa booda bw'obeera mu nnimiro nga muliraanwa omukubirako wuuli gwennyuka ng'ogenda omusaba akalulu kwa buli ggombolola ligwanidde okufuna eddwaliro erya health center ki nti Uganda kyekiseera tufune enkyukakyuka. Uganda kyekiseera tufune abakulembeze ab'embavu abalemera ku nsonga ey'omuntu wa bulijjo abafaayo okuweereza abantu 2021 akabonero ka manvuuli. Enteeka z'abavubuka chairman w'abavubuka tuli naye owaffe wa district tujja kukola enteekateeka z'abavubuka tukubaganye ebirowoozo